webale nnyo webalire ddala. Of course weziwera sawa 12 paka sawa eberemu ya kaungezi mba nyingiddewo okutuusa ku program The Pearl Magazine. Nze omugabi Matobuhood Munnakyadondo munnange okujanjula okunoonyereza okuteekateeka kusa n'okulabika nti njikutuusaako buli kawungezi akafaanaganako nga kano. Leero nnaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa 2 mwaka 2023 gwe mwaka gwe tugenda maaso n'okulabika nti tutambuza n'omwezi ogwokubiri nagwo tuguvuga aba gutuvuga gututwala gutusembeza okulaba nti wakiri omwaka guno nagwo tuguwunzika ate gye gukoma okutambula kitegeeza gutusembereza ki gutusembereza kabuli zaffe gutusembereza ki gutusembereza bukadde nabwe kityo tulina kwongera kulabika nti tunywerera ku birungi tukola ebirungi ebyo bitusuubirwamu okulabika nti tukola. Abadde n'emikolo olunaku lwaleero tubaagaliza birungi byereere abafunye obufumbo waliwo bannaffe abakoze akiika abaana abo tusaba wakitibwa Allah ate abagondeza edduniya eno ate nabo abafuule bagonvu gyeri ate nammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo gamba ng'okufiirwa oyina balwadde oyina basibe mu kkomera oyina mabanja oyina kyonna ky'olina beera nti oyongera okwesigamira Allah ekitiibwa ajja kulabika nti munnange kuyamba mu nteekateeka eyo okulaba nti wakiri buli kimu kitambulira ddala bulungi awatali kugenda maaso nakulabika nti ofuna okuterebuka kwonna yongera kulabika nti omwenywerezaako buli kimu kijja kulabika nti munnange kitereera nga tonnako abakizibu ekyo kimanye waliwo abatalina katuwe basula waliwo abatalina kye balya naye gwe bobeera nti ekyokulya kiyina oyina woosula just mabanja beera nti oguma kubanga ebizibu tebyenkanankana oyinza okutunula mu dduniya yonna nolowooza nti gwosinga ebizibu waliwo abalina ebizibu waliwo abalwala ebirwadde nga ali ku kitanda amazeeko emyaka n'emyaka ali okwo nenga Allah obulamu akyabumuwadde kale nabwe kityo beera nti osiima n'ekyo ekitono ky'olina ate obeere mugumiikiriza n'ekyo ekizibu kyonna ky'obeera ogenze maaso n'okulabika nti ofuna. Amanya agange nze omugabi Matobuhood Munnakyadondo okutuusaako program The Pearl Magazine olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero mu program The Pearl Magazine mugenda kukkiriza tutunuulire ku nsonga ya earthquake kye bayita Musisi abandi bakiyita mutenza ggulu. Wiiki eno yonna tugimazeeko nga tutunuulira ebyagwa mu ggwanga erya Turkey n'eggwanga erya Syria. Mutenza ggulu ow'amaanyi eyabayitamu ku lunaku lwa bbalaza. Mutenza ggulu ono okuva bwe yayita mu ggwanga erya Butuluuki buli lukya batuwa figa mpya ez'abantu abagenze maaso n'okulabika nti bafa mutenza ggulu oyo. Buli lunaku batuwa figures mpya ez'abantu abakoseddwa oba batalina we basula abanoonya ekyokulya. Mutenza ggulu bwe yamala okuyita mu ggwanga erya Butuluuki ate oluvannyuma yabalekera empewo ey'amaanyi embeera y'obunnyogovu. Tulabye bangi abagenze maaso n'okulabika nti baggyibwa mu bifunfugu be robos. Tulabye bangi abagenze maaso n'okulabika nti banunulwa embeera gye balimu si nnungi. Si gwe mulundi ogusoose mutenza ggulu okuyita mu nsi yonna. Tujjukira mutenza ggulu w'amaanyi azayita mu mawanga agenjawulo gamba ng'eggwanga erya Haiti, Japan baafunako mutenza ggulu, amawanga nga China mutenza ggulu ayitayo n'amawanga mangi. We twogerera kati okusinziira ku figures ze nnina abantu abawerera ddala kumpi 2,213 be baakagenda maaso n'okulabika nti munnange bakosebwa mutenza ggulu ono. 2,213 mu ggwanga erya Turkey n'eggwanga erya Syria ng'ogasse toto amawanga gombi be bagenze maaso n'okulabika nti munnange bakosebwa mu mbeera eno. Now Musisi okuyita mu ggwanga bannasayansi balina bingi bye boogera ku Musisi era Musisi ono bamuteekululamu emiteeko mingi. Abalina Musisi gwe bagamba nti ava ku lwazi tulina ebyazi ebiri wansi eyo nti ekyazi kigenda mu maaso ne kikracking oba ne kyabika ne kikozinga waves baziyita seismic wave. Waves ezo ze zijja ku nsi eno waggulu ne zambuka okuyuguuma okwo ne kujja ne ku affectinga waggulu eno ebizimbe ne kiviviirako ebizimbe okugwa oba okunyeenya okw'amaanyi. Balina gwe bayita volcano earthquake ng'oyo ava ku nsozi eziwanda omuliro. Bwe lutandika okuwanda omuliro luleetera okuyuguuma okw'amaanyi ne kiviirako Musisi agenda maaso n'okulabika nti akosa abantu. Musisi ono bagenda maaso n'okulabika nti mu kumupima
bamupimira mu magnitude nti abadde azitowa magnitude bweziti gyakoma okuzitowa magnitude ennene gyakoma okukozinga damage ennene eri mu kifo waba agenze maaso n'okulabika nti ayita. Emyaka gye tukubye emabega amawanga mangi gazze galumbibwa ekizibu kino ekya Musisi. Era olunaku lwaleero mu The Pearl Magazine tugenda kutunuulira Musisi azze ayita mawanga agenjawulo n'aleka obulabe obw'enjawulo mu mawanga ago n'abantu n'aleka nga bafudde bangi. Musisi tosobola kumupredictinga n'ogamba nti eggwanga Uganda mu mwaka bwe guti wajja kuyitayo Musisi yenkana bw'ati oba wajja kuyitayo Musisi ogw'obuzito bwe buti. Ekyo bannasayansi baakiremwa okupredictinga Musisi. Nga bwe bagamba nti enkuba ne bagamba nti balina ekyuma ekipima obudde nti enkuba ejja kutonya mwezi ogwokuna nga mpitirivu era mubeere nti mweteekateeka mu ggwanga bwe riti mujja kufuna n'amataba. Musisi ali unpredictable. Musisi kibamba ekigwa ekitaliiko kweteekerateekera naye ng'ebiseera ebisinga kireka obulabe bw'amaanyi, kireka damage nnene eri mu kifo Musisi waba agenze maaso n'okulabika nti ayita. Ebibamba ekyamazima bingi tuzze tubiraba ebigenze maaso n'okulabika nti bikosa abantu. Tujjukira Musisi owa 2024 eyayita eyasinzira mu Indian Ocean n'akosa amawanga amayitirivu ageetoolodde Indian Ocean. Tujjukira Musisi era mwaka gwe gumu eyakosa eggwanga erya Japan. Tujjukira Musisi eyakosa Japan mu mwaka ogwa 2011. Tujjukira Musisi eyakosa Haiti mu mwaka ogwa 2010. Tujjukira Musisi eyayita mu ggwanga erya Chile mu mwaka ogwa 2010 ne Musisi omulala mungi azze ayita mawanga mangi. Olunaku olwaleero mu Pearl Magazine tugenda tunuulira Musisi ayise mawanga ag'enjawulo n'aleka nga bafumbya miyagi nga ab'eggwanga erya Turkey kati bwe bagenda maaso n'okulabika nti bafumbya miyagi nga tebamanyi kikiddako. Nalabye obwana obuto obwakazaalibwa waliwo omukyala gwe bajjeeyo n'omwana we nga omwana akyali ku kirira kya maama we bamuzaalidde awo nga Musisi ayise wansi mu bidebris wansi nga bawagamidde maama n'azaala omwana era ne babajjayo ng'omwana akyaliko n'ekirira mu ggwanga erya Turkey. Waliwo akaana akata ka myezi 10 akagenze maaso n'okulabika nti kazuulibwa mu ggwanga erya Buturuuki. Waliyo stories eziri touching ennyingi mu mawanga agabiri eggwanga erya Syria n'eggwanga erya Buturuuki. Tuli mu program The Pearl Magazine. Kkiriza nkolemu katono nnyo bwe nti bwe nkomawo tugenda kutunuulira Musisi wa mirundi 10 ayise mu mawanga ag'enjawulo n'aleka emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga battiddwa nga bafudde ki bizimbe kubakuba kubulwamu kagwe bassa bunnyogovu kuwagamira wansi eyo mu bidebris eby'ebizimbe ebiba bigudde. 17 Pearl FM ekkula eri omuntu wa bulijjo program The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo. Program yo Pearl Magazine ekuletera ebyaliwo ebiriwo n'ebyobadde tomanyi. Pearl Magazine 17 Pearl FM ekkula eri omuntu wa bulijjo program The Pearl Magazine. Nkugambye tugenda kutunuulira olwaleero ku Musisi azze agoya amawanga ag'enjawulo. Nakugambye nti Musisi ze zimu ku natural disasters ezigwa mu mawanga ne gasigala nga gafumbya miyagi ng'oggyeko amataba ng'oggyeko omuyaga omuzira okubwatuka kw'ensozi volcano mountains ensozi ezo eziwandula omuliro. Then Musisi ze zimu ku disasters ezigwa nga teziri predictable ng'omuntu asobola kulabika nti ategeeza eggwanga nti Musisi ajja kujja mu bbanga bwe riti Musisi agwa bugwi. Waliwo amawanga mangi agakaabyeko oba agagezeseddwa ku kigambo kye bayita Musisi. Era eggwanga erya China in fact ly'eggwanga erikyayiseemu Musisi akyasinza okubeera ow'obulabe mu nsi yonna. Myaka gyali jadda mu ggwanga erya China nga bafa okukubibwa kw'ebizimbe. Ebizimbe byabumbulukuka ne bikba abantu ne bafuuka chapati nga kiki Musisi ayise wansi.
obulabe bwa Musisi tebukoma ku kusuula busuuzi bizimbe wabula buleka ebyalo nga tebiyina mmere. Lwaki? Afuulafuula ettaka, emmere yonna neeyonooneka, ennimiro ne ziggwawo, ebizimbe ne bigwa, enguudo ne zoonooneka. Kaakati tugenda kutunuulira Musisi wa mirundi 10 ayise mu mawanga ag'enjawulo n'agaleka nga gafumbya Miyagi. Tutandike n'eggwanga erya Pakistan. Mwaka gwali gwa 2025 naku z'omwezi zaali 8 omwezi ogwa Oktoba. Waayitayo Musisi mu ggwanga erya Pakistan mu region eya Kashmir region. Teyakoma kulabika nti akosa eggwanga erya Pakistan lyokka. Yatwaliramu eggwanga erya India, eggwanga erya Afghanistan nago gaakosebwa. Bagenda okubalaabala obunene oba okuwuluguma kwa Musisi oyo ng'aweza magnitude ebitundu 7 n'obutundutundu 6 bwe yali azitowa. Bigenda okuggwa okubala nga abantu 7,900 be bafiiridde mu Musisi ono eyayita ng'ennaku z'omwezi 8 Oktoba 2005. Ebizimbe 3,200 Musisi teyabireka waggulu, byonna byagwa. Bwe byagwa sigamba nti byakuba bizimbe binnaabyo, fine waliwo ebizimbe ebyakuba binnaabyo nabyo ne bigwa, but byatta abantu 7,900. India, Afghanistan ne Pakistan. Musisi ono yatandikira Pakistan mu kitundu ekya Kashmir. Eyo toto gye nkuwadde y'abantu 7,900 tugasa amawanga gonna 3: India, Afghanistan ne Pakistan. Baali tebafunangako Musisi wa bulabe nnyo mu kitundu kyabwe ekyo ng'ono yayita ku mulundi guno. Bwe yamala okulabika nti ayita, abantu bano ekyasinga okubatta ebiseera ebisinga Musisi bw'ayita akuuzinga ne climate change oba weather change. Embeera y'obudde yakyuka, obutiti, empewo ey'amaanyi, winter. Yegenda maaso n'okulabika nti ekuba abamu ku survivors already abaali bafunye bruises, bakoseddwa banuubuse, bafunye ebinuubule, ate empewo ey'amaanyi, obutiti ne bujja bubayiikira mu ggwanga erya Pakistan, Afghanistan ne India. Abantu 7,900 ne bafa mwaka gwa 2005. Ekibamba ekya Musisi ekirala kyagwa mu ggwanga erya Japan. Waliyo mu Japan kye bayita Great Kanto earthquake. Great Kanto earthquake yalumba akazinga akamu mu ggwanga erya Japan ke bayita Island of Honshu. Essaawa zaali 5 n'eddakiika 58 ne seconds 44. Lunaku lwali lwa 6 ng'ennaku z'omwezi lumu Septemba 1923. Musisi ono yagenda maaso n'okulabika nti akosa akazinga kano. Mu buwanvu okuva wansi okuwuluguma waves ezajja zaaweza fuuti 39 okuva ku ttaka okukaddeepo wansi okufukula kwa Musisi fuuti 39. Ebizimbe bingi ku kazinga kano byagenda maaso n'okulabika nti munnange byonoonebwa. Ebizimbe ebyali bizimbiddwa n'amataffaali ebitundu 5 ku buli 100 byasaanyizibwawo. Oluvannyuma yaleeta tsunami, amataba ag'amaanyi agagenda maaso n'okulabika nti gatirimbula abantu ku kazinga. Oluvannyuma amataba ago gawerekerwa omuyaga omunene ogwa tornado ogwa spreadinga ekizinga kyonna ekya Honshu Island mu ggwanga erya Japan. Gye byaggweera ng'abantu 14,287 bafiiridde mu Musisi oyo. Musisi bagenda okumupima magnitude ze nga yali aweza magnitude 7.9 g'emaanyi ge yayina. Nga tuvudde e Japan tuyingira mu Musisi omulala yagwa mu ggwanga erya China, bamuyita Gansu earthquake. Yalumba ekitundu ekitibwa Haiyuan mu ggwanga lya China ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba mu mwaka gwa 1920. Musisi ono yayonoona ebintu bingi, yaleeta damage y'amaanyi mu regioni eno. Ebizimbe bingi byagenda maaso n'okugwa, ebibuga mu provinces 7 ne bibikkibwa ettaka, okubumbuluka kw'ettaka landslide. Kino kyaleetera abantu okufa mu nnamba ennene.
oluvannyuma lwa Musisi oyo okuyita bagobererwa winter, obunnyogovu obw'amaanyi obwaleetera abantu bangi okufa. Lwaki? Bayitibwamu empewo empitirivu. Obunnyogovu bwabaleetera okunnyuka obulamu bw'ensi. Musisi oyo bagenda okubala nga yali aweza obuzito bwa magnitude 8.3. Yaleka abantu 20,000 nga bafudde. Baafa ki? Ogwiibwa kwa bizimbe n'obutiti. Empewo ey'amaanyi lwa nsonga ebizimbe bwe byagwa, abasigadde baafa bunnyogovu nga tebalina
tuve awo mu ggwanga lya China. Musisi omulala akyasinze okuyuuguumya ensi abantu bonna ne bakaaba amaziga. Tujjukira ekyali mu ggwanga erya Haiti. Ekibuga Port-au-Prince kyakubwa musisi ow'amaanyi. Musisi eyakuba mu ggwanga erya Haiti bagamba yali aweza obuzito bwa magnitude 7, 7.0 magnitude. Yayita ku ssaawa zaali 10:53. Lwali lunaku lwakubiri nnaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka gwa 2010 mu kitundu ekya Leogan mu West Department. Akatundu kano keesudde kilometers 25 ze miles 16 okuva mu Port-au-Prince mu bugwanjuba bwayo we walumbibwa earthquake eno. Yamaliriza esaasaanye ng'etuuse ne mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Haiti. Teyakoma mu Haiti ne mu Dominican Republic yatuuka. Ebintu ebyayonoonebwa ebizimbe ebyagwa bagenda okugatta tote ya damages nga kumpi ebibalirirwa mu buwumbi 7.8 wakati wa 7.8 billion ne 8.5 billion ebyobugagga byali bimaze okulabika nti bisaanyizibwawo. Abaafa okusinziira ku gavumenti ey'eggwanga erya Haiti bagamba baali wakati w'emitwalo 2 ku mitwalo 3. Waliwo figures ezasooka nga batugamba baali wa mitwalo 10 n'emitwalo 3 wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 3. Bati bwe bagenda okubala bakaawonawo n'abo abafudde bagamba abaafa baali wakati w'emitwalo 20 n'emitwalo 3 mu ggwanga lya Haiti.
wa example eya Sumatra earthquake eyagwa mu Indonesia oyo yayuugumya ensi yonna buli katundu kansi kafunamu amaanyi g'okuyuugamu okwa Musisi ng'ayise mu Indonesia. Ene Kampala Uganda ne tuwulira nti ettaka liyuugumyemu bino Musisi byayitawo akatono eddakiika 2 kumbe waliwo baagoyezza abatali wooli nga beesudde mayiro wooli nga gyayise n'anyeenya ne mu kontinenti endala gemaanyi ago ne bannasayansi gaabalimo okunnyonnyola okumatiza aga Musisi. Busitole bungi bwe baatunyumizanga edda we twasomeranga bajipirandira Bongo Isaza ne Nyamyonga we twasomeranga baggulu ne munno omulala bamuyitangani bannambi n'ekintu batunyumiza nti oba King Isaza gwe baasibira wansi eyo ng'agenza okunona enteeze bwe bityo be batunyumizanga nti yaba ayagala okukomawo naye nakyo powers eziri mu Musisi. Katono nnyo kanewungulemu nkole ku nsimbi katudde. Program yo Pearl Magazine ekuleetera ebyaliwo ebiriwo n'ebyobadde tomanyi. Pearl Magazine. Tukyali mu program da Pearl Magazine tutunuulira ensonga za Musisi oba Mutenzaggulu. Wenkomye wali mbadde nkulaga Mutenzaggulu engeri gyagoyezaamu amawanga agenjawulo. Mu mwaka gwali gwa 2010 ffenna tujjukira Musisi yayita mu ggwanga erya Haiti bwe tumaze okutunuulira wali n'eggwanga erya Chile lyayitamu Musisi mu mwezi gwali gwa 2 mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 27 lwali lunaku lwa 6 nga 27 Februari 2010 ku ssaawa 9:34 Mutenzaggulu ow'amaanyi eyali awezwa obuzito bwa magnitude 8.8 mboba oze mu mbala eya moment magnitude scale kwe bapimira Musisi yayuugumya n'asuula ebizimbe mu ggwanga erya Chile. Musisi ono kigambibwa nti mu kuyita mu ggwanga erya Chile yayita okuva mambuka waliwo ekitundu bakiyita Valparaiso kiri mambuka g'eggwanga erya Chile okutuuka mu maserengeta aga Chile mu kitundu ekiriwa Araucania mu maserengeta ag'eggwanga erya Chile. Era ebitundu bino Musisi mwe yayita yagenda maaso n'okukosa abantu bangi. Lwaki? Over 80% ey'abannansi ab'eggwanga erya Chile bawangaalira wakati w'ebitundu bino mu kitundu ekya Valparaiso n'ekitundu ekya Araucania gye bawangaalira. Okusinziira ku kitongole eky'eggwanga erya America United States Geological Survey gye baakola bategeeza nti okunyeenya kw'ettaka kuno oba okuyuuguuma Musisi yakubira eddakiika 3. Musisi ettaka lyakankanira eddakiika 3 zokka 3 minutes eddakiika emu 2-3 n'aleka ng'ayonoonya ebintu bingi. Ebizimbe byagwa mu ddakiika eze 3 ez'ettaka eryayuuga nga bagamba nti ebitundu okuli ekitundu ekya Conception n'ekitundu ekya Arauco n'ekitundu ekya Coronel bye bitundu ebimu ebyasinga okukosebwa okuyuuguuma kw'ettaka. Bagenda okupima okusinziira ku kitongole kya Chile ekya Seismological Service kyategeeza nti ekitundu ekya Conception kye kyasinga okuwulira okuyuuguuma kw'ettaka okw'amaanyi. Musisi we yasinga okusimba amakanda. N'ekibuga Santiago ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Chile nabo Musisi ono baamuwulira yabayitamu. Eggwanga erya Argentina ekibuga ekya Cordoba n'ekibuga ekya Mendoza kw'ossa ne La Rioja mu ggwanga lya Argentina nabo Musisi baamuwulira naye teyabakosa nnyo. Then n'ekibuga ekya Peru ekisangibwa mu maserengeta g'eggwanga erya Peru bakiyita Ica. Kino kyesudde kilometers 24,000 ze miles 1,500 okuva mu ggwanga erya Chile. Baawulira Musisi yagenda maaso n'okulabika nti nabo abayitamu n'abayuuguumya newankubadde teyabaleetera bulabe bw'amaanyi nga bwe yaleeta mu ggwanga erya Chile. Earthquake ono eyayita Chile yatondawo tsunami ow'amaanyi mu ggwanga lino. Omuyaga ogw'amaanyi kw'ossa n'amataba gamaliza gabalumbye.
galumba ebibuga ebyenjawulo era okukakana amatabanga goonoonye agaali gavudde ku musisi ono gayonoona omwalo gwe bayita Talukahwano mu ggwanga lya Chile. Tsunami ono oluvannyuma abakwatibwako bayisa warning ne bategeeza nti agenda kuyita mawanga 53 gagenda kulumbibwa amataba olwa musisi ayise Chile ne babagamba mweteeketeeke weevu ya tsunami ya mbisirikirwa kamuka muganda Rashida Kisasi waliwo munnaffe Mutyaba Elias Mabanda Butambala n'abalala mwenna abaddeko Kakoza Haruna waliwo Kenneth ombuzi wa tax webale kulabika nti owuliriza timu basukulumo Rukaya Kijabijo webale kutugoberera waliwo Asia Maganjo waliwo Sharifa Mama Fauzani webale kuwulirize kule lyo muntu wa bulijjo na buli omu wobadde osinzira okutugoberera kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala so akulabika nti mbamalayo Zahara Haruna bitundu byebulamu ngambye nti kwoli nnyo ne boli nabaawo bonna bebale kutugoberera Power of Africa Radio ekkule lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde omugabi Matovu Hood Munnakyadondo.